Village to village mobilization. Kasensero on fire. Village to village, village to village, village to village, team ground work. Sensero on fire. Mukomeo mubeba anji mulabo mukwana abantu gwe bayine eri president. Mulabo mukwana abantu gwe bayine eri president. Team village to village, team village to village, team village to village. Mulabo mukwana abantu gwe bayine eri president, mulabo mukwana abantu gwe bayine eri president no. Mulabo mukwana abantu gwe bayine eri president no. Fe twagambye teri kuzikiza. Twagambye teri kuzikiza lubaluse wayamwe byebyo byekola. Lubaluse wayamwe byebyo byekola. Timu kuzoganya teri kuzikiza, timu kuzoganya bane mulaba abantu bebagala presidenti. Mulaba abantu bebagala presidenti. Timu kuzoganya teri kuzikiza. Mulabe banaye abantu bebagala presidenti, mulaba abantu bebagala presidenti. Mulabe abantu bebagala presidenti sharing ayita munno mubagambe Kasensero on fire. Timu kuzoganya no scientific election, timu village to village. Timu village to village teri kuzikiza. Jeje mirimu kabaluse waya bwe. Omwana akonyemu. Sharing ayita munno teri kuzikiza. Timu village to village, timu village to village, timu village to village. Timu village to village. Nawo ngatubuka Kasensero on fire. Simbula polisi yeze. Simbula Martin bera mu kirasi. Martin bera mu kirasi. Mugobeyo. Police. Simbula polisi yeze nugwe jikute. I wanna watch you with there. I wanna watch you with there. Asaka sikenda birango. I wanna watch you with there. Nabagambye teri kuzikiza. Kasensero on fire. Kasensero on fire. Ndoza mulengede Mr. Update. Nzendiko. Ndoza mulabye message. Bwengezako kulanga njitambuza nabagambye tewali kuzikiza paka ngengula tukoze eki tujambadde Mr. Update mu field. Kasensero on fire. Awona wachiwedde presidential consultation ye yawo na yewedde police egenza okujja nga Mr. Update maliriza. Police egenza okujja nga Mr. Update anyuse waliwo lodi buloka ono gye bataddewo bataddewo wano lodi buloka simanyi bataddewo lodi buloka yiyo ndoza mugirengera ne lodi buloka nayo tugiyiseeko Mr. Update musajja wa mukisa ne lodi buloka tugiyiseeko ne lodi buloka ngiyiseeko Kasensero on fire ata ye Sauda Madada ali mbale gyakikubira. Sauda Madada ngambye Mr. Update enembale village to village mobilization na yote tutudde police eswadde egenza okujanga Mr. Update asimbula. Tewali kuzikiza olutalo nga luwedde tuliyambale ngule nabagamba bano bajja kunekulira mu mulago tebansobola egenza okujanga mazaha kati mungamba kinga musanze maliriza mwe police nyinzo kuyola omusirikale natya n'okutya bane mutyaba nsanyise kulaba oyo mutyaba Joseph yatero tugulira ku mask ndozo ulira kuba lyonna lisasanye message ya people power waliwo n'abaana bwe baagala otusalako naye tugenda kukola tutya manyi abaana batugenda Mr. Update tugenda basalako nga mukomawo neraliikiriddewo ngenda kikola ntya ngenda kukikola ntya banga lyonna likwatiridde anti Mr. Update ne mugenda baga tudda mubage tudda banga abaana baagala nnyo Kyagulanyi bagirengera bulengezi ino bagiswamye abaana tugenda bakolera ki abaana baswamye emmotoka baana bagiswamye edda baana bannaye baswamba bano
bana baswame baswamye daba bafubutukayo bagala kugisalako ya badira buddizi bagere tujja kudda yakuda kalika patro tutunza kawona nengedde ka patro wali na staff update naddabuzi village to village mobilization ne banaye engudo zenombi Museveni yalemo okukola engudo laba emotoka yafegera kuva eno ngefudde kusajja engudo zamulemo okukola binnya byerere mulaba oluguudo oluve Kasensero kyokeno jajje ebyennyanja jajja biki naye enguudo mbindo zamulengera zonna enguudo nfuufu njerere village to village mobilization teri kuzikiza abo mbatamye ekikuubo kuba munaye sagirinya ndabye ka patro nyina okwebereramu jukira tubakubye wali akavulu mukalabye kabadde kamaanyi nnyo tubakubye akavulu kabadde kamaanyi nnyo tubakubye akavulu kabadde kamaanyi nnyo kati banyiize ate bwokuba ne wane waddako kazinga akaddako kitegeeza Mr. Update olina okuteekamu mathematics ng'okola olina okuteekamu ebibalo olina okujiga calculator n'oyawula n'ogatta bw'obakuba wali jukira bakusimatuse basanze omaze bakusimatuse basanze omaze nti bw'obakuba wali n'ogenda n'ewalala kitegeeza nti ate oba ogenda zeesulamu terikozekeza Mr. Update mu Ferode twabagamba Kyagulanyi okusijeni bulingi wali bantu mulengera balajja na bulajanyi leta ekifaananyi kya president Kasensero on fire twabagamba mugenda twekuuliramu mulago nolwekyo Mr. Update buli lunaku mwai Museveni mutoolako kilo 10 buli lunaku abanyampi ba NRM mbatoolako kilo 10 tuno balagako ntusobola nolwekyo yembeera egenda maaso katikati nga Mr. Update ndi mu field nabagambye sijja kuzikiza n'enkya ndi mu field then ate Monday nja kubeera ku mirimu gya public health ndoza muwulira ngombe zikaaba buli ampitako agamba Mr. Update nolwekyo embeera egenda maaso yeeyo nga noonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu so yembeera egenda mu maaso waliwo ng'enamatabo jaddi namataba nja kubasalako anytime from now nammwe nja basalako kasirye angambe Mr. Update naffe twetaaga masiki eno ewa nalya kibuga muwonge Ismail ange Mr. Update njagala gulayo masiki abantu abagula masiki mwatandise kulimba nabivuddemu olyagamba katuguleyo ku masiki ate nalemesa abandiguze bya masiki nabivuddemu kati olyagamba Mr. Update katugulireyo ku masiki kumba alimba nabivuddemu mulimba nnyo mulimba nolwekyo Kasensero on fire nabagambye tetugenda kuzikiza paka ng'engule tujambadde abali ku the updates online page mwebale nnyo ddala mwebale kuwagira Mr. Update mwebale nnyo ddala mwebale kuwagira Mr. Update ndowooza mulabye bwensanyalaza okwo kwe bayita okusanyalaza ti Mr. Update watuuka wonna aleka asanyalazaawo nolwekyo yembeera egenda maaso abantu bonna gye tutuuka Kyagulanyi bamulimu ate ke twafuna eno kigudde waani tugenda kutta omuntu kigudde waani mu field walwange Mr. Update njagala kugulirayo ku mafuta nga mulimba bantu batandise kati kujubisa nolwekyo embeera egenda maaso yeeyo nga Mr. Update ndi mu field tewali kuzikiza leero mbakubye akavulu poliisi egenza okujja ng'ekintu maze okubeera nga nkigusa naye oluguudo luno lusaliddwako then Mr. Update ngenda kubayo obulala obuzinga bubiri ate nkomewo ate nkomewo e Kampala ate enkya ngende mu kitundu ekirala naye nga Sauda Madada angambye nti Mbale eri on fire abantu abali Mbale Sauda Madada ali eyo ne Apple aliho bali eyo Mbale
bantu abali embale eyo twasindiseeyo Sauda Madada ne Apollo embeera yonna bagenda kubanga bagitambuza bulungi nnyo nolwekyo yembeera eriwo bantu bonna bagenda bawaga mu kkubo yengombe eyo gye muwulira bonna bagenda bawaga Seruga mbuuziza kalenda za mmeka kalenda buli emu ya 10,000 Seruga ayinza okubanga yetalimba Seruga wame namba kanjikuwe Seruga nge Mr. Update njagala kukolerayo kalenda ai nabagamba Mr. Update bano bagenda twekulira mu mulago bano bagenda kutwekulira mu mulago wama Serugo kalenda kwa netaga ne kalenda Mr. Update kalenda nzetaga mask nzetaga kino kyonna kibenga kitambula talatibu ekino kyonna kibenga kitambula talatibu nolwekyo embeera egenda maaso yeeyo fena twogera kimu nti Kyagulanyi president fena twogera kimu nti Kyagulanyi ye president wa Uganda addako ulira abantu bagenda bawaga cho abantu bonna bagenda bawaga bagamba Mr. Update Mr. Update mbadde nsatidde mbadde manyi nsaliddwako mbadde ngenda sumulula engumi iyo patulo bayungudde kapatulo kaako kapatulo kabadde kubyako mbadde manyi abasajja bagala tusalako mbalage ekyagaana embwa okumera amayembe mbalage ekyagaana embwa okumera amayembe naye security ekyali tight bulungi nnyo eri Mr. Update temweraliikirira kaleese saketi mbadde manyi bagala kunsalako mbalage ekyalaga embwa okumera amayembe nolwekyo abali ku the updates online page mwebali kubeera nga mwebeereddemu mwebali kubeera nga mwebeereddemu Bobi Yanga amawulire genfuna Bobi Yanga ngamba bamukutte Bobi Yanga angamba bamukwatidde Kamwenge Bobi Yanga angamba bamukwatidde Kamwenge amawulire ago kanyongero ganoonyerezaako naye ngambye Mr. Update am arrested in Kamwenge bamukwatidde nti Kamwenge kanyongere okubeera nga nganoonyerezaako naye nga ekiri eno field work village to village mobilization village to village mobilization twabagamba tetugenda kuzikiza Mr. Update bwentandika ensonga mala kugigusa paka nga engule tujambadde paka nga engule tujambadde nolwekyo ekintu nkikubye nnyo kintu nkikubye nnyo abantu abali mugunga Mr. Update wetagamu amafuta kale neyanziza kati kanchame ku petrol station ngaye mugambye Mr. Update yetaaga amafuta kale kanchame ku petrol station ange Mr. Update wetaaga ya amafuta ozo otambula nnyo musajja wattu neyanzege namba hiyo enamba hiyo mugana nge tuli omwe onge Mr. Update nze sirimba kankuweyo ku mafuta enamba hiyo enamba hiyo teri kuzikiza Mr. Update muferode Mr. Update muferode yiye duka yiye wo esimbude yiye esimbude empologoma esimbude gamba mugenda je kulira mu mulago olaba nababonyabonyanga mweri kigudde wani gundi kajambia naye ate eno kigudde wani naye ate eno kigudde wani teri kuzikiza paka ngengule tujambadde yembeera eriwo Mr. Update mu field village to village mobilization ngangezaako okulabanga ensonga yonna ngitambuza ndowooza abalabye mulabye abagala okulaba ekibadde ku mwalo ebifaananyi musobola obikeberamu ne mubiraba naye mulabye ndowooza Mr. Update tactics zenkozesa sirwa wantu Mr. Update sirwa wantu dakiika ntono nnyo ewantu mba nvuddewo ng'ate message egguse dakiika ntono nnyo sirwa wantu nga nvuddewo ate nga message egguse bwe tutyo bwe tutambuza ensonga ndowooza mubawulira abaana bonna bawaga oluguudo luno nga lwa Kyagulanyi nnyo oluguudo luno nga lwa Kyagulanyi nnyo muntu akuba engombe n'agamba obeebuukamu ebuukemu oli akuba engombe n'agamba obeebuukamu ebuukemu engombe yange walwange Mr. Update embalala tukwetaaga embalala nja kujja embalala nja kujja nolwekyo village to village mobilization mukiwandiikawo buli omu akitegeere nti yenkola kati eriko village to village mobilization buli omu akiwandiikawo emirundi 10 twagala buli omu ategeere nti enkola eriko ya village to village mobilization mukiwandiikaawo nga temukoowa buli omu amanye nti yenkola kati eriko ewatali kuzikiza nolwekyo aba katwegattako Mr. Update nga ndi mu field nga ngezaako okulaba nga ate ntambuze message ya people power
Belinda Bravo ange Mr. Update mbalana tukwota buliro abembalana mwebale kunjagala mulindwa Isaiah nganti Mr. Update tukwagala nnyo Bridge Gavin ngambye village mobilization teri kuzikiza tugume webale kubako asani mu biruki zito naye webale kubako lwecho abakatwegattako Mr. Update mu field Mr. Update mu field muganda affe Mutiaba tuwaddeyo mask ya 5 mask ya 5 Mutiaba Joseph atuwadde mask ya 5 coach Mutiaba ange Mr. Update mask yeza 5 nazo zongere kuzoyinawo tulabenga tukitambuza mbadde nyinawo butonotono coach wonsangidde mbadde nyinawo butonotono nabo kambongereko village to village mobilization Mr. Update mu field Mutiaba Joseph atwaddeyo mask 5 webale nnyo bambi Mutiaba webale nnyo bali ddala teri kuzikiza village to village mobilization yenkola kati eriko gwe ali ku mulamu wango yagala twambala engule toyina kikubeza Kampala bobanga ogamba nti Mr. Update engule tulina okujambala bambi Mutiaba munebalizeeko aguzeyo mask ya 50 Mr. Update ezo nzitwalewa munondere nzitwalewa ezo mumbulire kitundu kigema ntwale ezo mask ya 5 mu selecting le kitundu je tuba tuzitwala ezo ate no president yafulumiza post empya linnya mabbali Mr. Update yasaliddwako Mr. Update bamusazeeko gire ndabirwamu gire ya waggulu Chicha chiriwo Mamuliwo Chicha chiriwo Kyagulanyi president kambawe timu kuzoganya tekyakiriwo kwata poster ya Kyagulanyi kwata poster people power Simbula Teriko au Mr. Update ngamvuddewo enkola gye yakozesa mugiraba Mr. Update onomukwato tya ku nkola gye yakozesa kati police bagena jiga Mr. Update ali walinga nagenze dda awo nawo mazeewo abana bansazeeko busazi ne bayingire kubo ne baga Mr. Update toyinza kutuyitako village to village mobilization teri kuzikiza Mr. Update mu field village to village mobilization timu kuzoganya ndoza mulengedde enteekateeka nga bwenjitambuza Mr. Update kasukali keeko oba nnyongeremu nabagamba banonja baabya Mwami Museveni nja kwabya ngenda kweyabiza Mwami Museveni ngenda kwabya omutima ngenda kwabya twakugamba nti fe tuli bangi okusinga bwolowooza village to village mobilization Mr. Update bamusazeeko abane motoka bazinzeeko nzingene bagamba Mr. Update wayise wano n'otukuba gas n'olwekyo katoyinza kutuyitako toyinza kutuyitako abaana bakambwe nnyo bane motoka kati Mr. Update batanse tayize obedda ndoza bafunyomu abalabira awani atebyewo embadde walwange Lukaya ne bantu mmwe mulaba bannayi Mr. Update mutegedde wabadde Lukaya nayo njiresse ku ttaka bana be Lukaya babuufu bannayi manyi mala kuyitawo ne ndyoka njogera Lukaya njiresse ku ttaka anabe Lukaya bannange anabe Lukaya bakambwe nnyo basazeeko Mr. Update Lukaya abana bansazeeko ne banga Mr. Update nedda ssebo tojja kutuyitako bana be Lukaya bannaye mwe bali kwagala president bana be Lukaya Mutiaba wama we bali nnyo tuwayo ku maski awulira Mira agambye Mr. Update kangulireyo kankugulireyo maski 10 wama Mira
awula mira ngambye Mr. Update ku kyokoze kyenengedde kyokoze Lukaya kangulireyo mask 10 webale nnyo webalire ddala ngambye kampeyo ku mask 10 namba yiyo njikuwadde Lukaya abadde on fire Lukaya naye mutadde ku ttaka ne bantu mmwe mulaba bane mbadde simanyi nti awo munaategeerawo neera mungambye Segirinya Lukaya tulabyewo abana be Lukaya banne baakabinyo alinzija mu struggle Segirinya ali bobaani toyinza kunzija mu struggle onyumirwa n'okunyumirwa bana bansazeeko ne bangamba Mr. Update wayise wano ku makya n'otukuba gas wayise wano ku makya n'otukuba gas tetuyinza kukkiriza kuddamu kutukuba gas motoka ne bagizingako ne baziba ekkubo Masaka Road n'akwata banange ekkubo balizibye ne ndyoka nno nkulabira abasajja be basattira Masaka Road n'akwata ng'abaana ekkubo balizibye so Mr. Update ndi mukwolekera kibuga Kampala nganva mu field kulaba nga omulimu gwa people power nva kubeera nga ngutambuza labadaba style ate kino kifaananyi honorable Kyagulanyi kye yafulumizza kyakabi nnyo mulabe post eno ate eno nayo yakabi ate eno nade erimbadde nga bandala kati mulabe eno bwefaanana eyo mugirengedde kale ate bwova kweyo nodda kweno nyina vala yate nodda ate kweno mubemu teri kuzikiza muwe posta bana yabane emotoka bagenda gisala bana emotoka bagisazeeko bana bangamba Segirinya tuwe posta abana emotoka bagisazeeko manga Segirinya tuwe posta Franka Bank sange Mr. Update nange njagala kuwayo ku maski maski za biribiri ogwa Mr. Update okuyingira field ogumulekere teri kuzikiza singa buli naku wano mumpa maski ne munga Segirinya maski zizo yingira ebyalo ndi musanyufu nti ekyakalenda n'ebifaananyi president yabikozeeko nanga nti Segirinya mumuwe ebipande mumuwe kalenda munebalize ku president president mumunebalize ebifaananyi kalenda byonna nnina ne maski za 1,500 za ezimu za 2 n' 1,500 zoogula Bobby wali gwa wendigwa teri kuzikiza motoka bagenda bajja gikwata muwe ne mama wano tuli wabi nnyo labadaba style Mr. Update mu field bantu mbagambe labadaba style mnabagambye tugenda babya mwai mu 7 ngenda kwabya mu 7 pressure zimutta twabagamba buli naku tulina okubako we tutambuza tugenda babya mwagala temwagala labadaba style mulabya bana berukaya bakabinyo wewunye abana bambi abamu babagobawo naye abana be balengedde Mr. Update ne basalako ekkubo asaba Luther ngambye Mr. Update kagadi ojjaddi kagadi nzijja bantu be kagadi nyina namwe okubasalako oliwo nge Mr. Update oli wasaawa eno mumbulire emuli Mr. Update Mr. Update kasensero iyo kasensero mulese kutaka mwai mu 7 eno ligimu y'abavubuka tuli energetic tulina amaanyi mangi nnyo tojja kutusobola kino kyewayingira tokimanyi nolwekyo village to village mobilization abakatwegattako mwebale nnyo Johnny Wansolo nsanyusa okulaba Johnny Wansolo Mwanda oyo yeyangulidde maski Mr. Update lero zengenze na zene kasensero Johnny Wansolo Mwanda nsigazaawo 5 Johnny Wansolo Mwanda nsigazaawo 5 ashire shini zagambye Mr. Update kankuweyo maski za 10,000 omwe webali nnyo webalire ddala ashire shini zagambye Mr. Update kankuweyo maski za 10,000 webali nnyo Johnny Wansolo Mwanda thank you so much webali kubeeranga jo watuguliddeyo ku maski Johnny Wansolo ye yaguze maski zino zenfisizaawo ndowooza mmekanya enfisizaawo nnya zino kanzisigazeemu waliwo abaana awo maaso abanjagala ennyo bana bebuwama banjagala nnyo sinza kubayitako kansigazeemu zino nnya kiyamani wa bodaboda webuwama kiyamani
wa people power webuwama nsigazaawo ezo bambi John Wansolo Mwondo oyo sajja wa kabinyo yange Mr Update kankweyo ku maski obenga osobola okubeera nga otambuza omusajja oyo wa kabi nyo webale nnyo webalire ddala muganda affe John Wansolo Mwonda okubeera nga watuguliddeyo ku maski nsaba Allah akusasulemu musera nolwekyo Mr Update mu field kasensero yonji kubye kasensero ngisanyalaza kasensero ngisanyalaza sijja kuzikiza mutyaba angaye Mr Update enchate ero ino kutambula nencha oyino okutambula nayenga wempita wonna message ya people power egenda etambula wempita wonna message ya people power egenda etambula bantu banga nti Mr Update enteekateeka nungi nnyo enteekateeka kiriya mwebale kunsiima mwanga Mr Update kasita oyingira field kasita oyingira field kiba kiwedde Alex Kwagala angambye Mr Update tusiima nnyo tusiimira ddala Alex Kwagala webale kunsiima mwebale bambi kunjagala mwebale kunjagala tewali kuzikiza bambi John Wansolo thank you so much Isma Keizi angambye Mr Update nange totya nolwekyo yeyo enteekateeka leero bwenji tambuza olunaku olwaleero nga Mr Update nga ngezezaako okulaba ng'enjiri njibunyisa wonna enjiri ngenda kugibunyisa Bosiko tojja kutusobola oyina ssente z'omuwa omusolo obye buli kintu kyonna obye ssente za covid neffe twekolamu omulimu ate abatalina ne gutambula kati muntu kikati asinza okukola mobilization ku ground okusinga people power ffe tusinza okukola mobilization ku ground balwambuliza Mr Update enkofira yaffe eri kasefuli eriwa David Mukasangambye Mr Update kankweya amafuta g'etaano wama neyanziza ne kasefuliya naye nagenze nayo bwe gatokota nga nteekako kasefuliya alwambuliza Mr Update kasefuliya eriwa katamu weeri katamu nayo njirina bulungi nnyo Salidani angambye kankweyo maski 5 enamba yeyo ayagala otuwayo maski Salidani Amina webale nnyo Salidani bwe ziba zituuse era nja kuba nkwebaza webale nnyo webale ddala kasefuliya nayo njambadde walwange Mr Update onyumira nnyo ng'oli mu katamu katamu evuddeyo naye katamu eno ekola mirimu gya chairman public health katamu ekola mirimu gya chairman public health bwe ndaba gatokota nga njiyiwako likoma kuno ne likuddira gwe omusirikale basasi ne lijja ne ligwa kuno ne likuddira eno katamu nzibu nnyo ina bulletproof yino era bulletproof boli kubanga likuddira gwe omusirikale nanti mweregalega abantu amasasi lireeta olabe ligenda kuddira gwe bagambe the man is not a joking subject okubasasi ne likuddira nolwekyo katamu yo nayo njirina bulungi nnyo zonna mba nazo kasefuliya weeri ya people power nayo weeri lwakuba katamu nayo njagala bagiwandikeko wano maanyi ga abantu people power nolwekyo teri kuzikiza olwange Mr Update onyumira mu katamu yiyo njijjeeyo katamu yiyo njijjeeyo byonna ebikola Mr Update nemotoka twabagamba buli kimu ekikola kibaamu nolwekyo abakatwegattako mwebale nnyo mwebalire ddala abatusuubiza maski tewali zaalabise teri maski Brian Nsereko za Brian Nsereko maski zizze Brian Nsereko thank you so much maski woma osindise maski ompaddeyo ku maski nonga Mr Update tandikirawo naye webale nnyo mutyaba naye webale nnyo mutyaba webale nnyo naye webalire ddala bambi mwebale nnyo mutuwe maski Mr Update mutuwe maski nolwekyo teri kozekeza okuba katamu eno virayo mbiseera bizibu katamu nayo nafuna myufu nabagamba Mr Update bajja kunekuulira mu mulago nolwekyo village to village mobilization teri kukkiriza kasefuliya mu kirasi bange Mr Update kulikayo nnyo mu field kikinaye
bantu bonna bagenda bawaga bambuuza Mr. Update kiri kitya kiri okay Akisolo Mahadi ayagala tugulire ku maski ya biribiri Kisolo Mahadi bobo yagala gulirayo ku Mr. Update maski webale nnyo balire ddala yo Mutyaba Joseph Coach oyo Mutyaba Joseph Coach bana yaguze maski sinza nazibala muwendo buli lwemba ntambula nangamba sagirinya zizo ndekeko katamu oba nzeke ya people power mwe mungamba kyenkola Mr. Update nganva mu field jensanyalaza ne baba yengombe evuga buli atulaba akube ngombe koze ne motoka mukimanyi message jetambuza nene nnyo message jetambuza nene nnyo buli atulaba akona mu kungombe natugamba mutugamba mulambanda tumwagala nnyo oli timu katamu oba oli timu nkofira ya people power kyongamba kyenkola David Mukasa yatuwadde gali ampadde ya mafuta ange Mr. Update yiwamuko ku mafuta era ngenda ganywango olaba David Mukasa nkola ya Mr. Update bwetyo mafuta ngenda ganywango olaba kwe mbadde ngenda kusika bwalabe wali petrol station kyama David Mukasa atuwadde ya mafuta G5 ate mwagala nsikire mu Lwera David Mukasa atuwadde ya mafuta G5 David Mukasa amafuta gatuuse era ngenda ganywango olaba Abantu balina okutegeera nti Kyagulanyi Ebbango yali wanika abantu balina okutegeera nti buli kimu kyakabi nnyo bolebe wali amafuta kyama David Mukasa atuwadde amafuta ga mitwalo 5 accountability nyino okuganywanga alaba ate tulinde tusike sijalinda motoka kusika n'olwekyo leero nakikubidde eno kasensero nebwe ntuse erukaya abaana ne bansalako bana berukaya bannange tebapowa abaana berukaya tebapowa olebe wali amafuta kyama David Mukasa webale nnyo webalire ddala kubanga otuwaddeyo amafuta G5 kanga semu ate nalabansika n'olwekyo yenteekateeka egenda maaso kati nga Mr. Update ndi mu field teri kuzikiza twabagamba nti tujja kwambala engule olenge Mr. Update lwaki otera muddala lumu fulu tanka ate bwonteeka mu fulu tanka nyina tabu bwoba oteeka mu fulu tanka sikiinaako tabu kuba nenkya nyina okutambula genda ku mafuta wali matini okyameko ku mafuta balwange tebakwate kafyu tulaba tugiwulumula edduka Masaka Road genda wali ku mafuta genda wama wali ku mafuta waba wat kale genda kushera waba watera mu fulu tanka abatukoledde nnyo genda kweri shere yebuwama genda kweyo shere yebuwama abo teri kuzikiza laba ate wendi njogeddewo bana n'okwogera kuno ennyo bannange laba ate wendi njogeddewo olwange Mr. Update genda wali gwete tuyongeremu amafuta tosika kigudde wani yaffe ne bagirengera ng'esise eno jabbatta baaba nabagamba ke tufunye eno tewali kuwummuza n'olwekyo village to village mobilization kasensero mwebale nnyo mwebalire ddala kunnyaniriza ku kizinga eri abaana mwebale nnyo kunnyaniriza ku kizinga ekyekigo mwebale nnyo kunnyaniriza ku kizinga ekyekasensero mwebale nnyo kunnyaniriza yonna bizinga ku kizinga erambu mwebale nnyo kunnyaniriza village to village mobilization Mani King Solo nkwagala nnyo webale kubaako Mani King Solo webale kubaako Godi Ismail ange Mr. Update Doni Sheriff angambye Mr. Update nange nkuwaddeyo amazzi ga radiator oyo Doni Sheriff ku makya yampadde ebikola ne Lewis ne bangamba lumba field Doni Sheriff kebera kola bekibadde erukaya kyenkoza abantu mbadde mbasse abantu b'okunyanja mbadde mbasse twabagamba ono Kyagulanyi yajjanga kiddo paka nga twambadde engule segirinya lwenje okuzikiza naye nga tunayambala ngule sijja kuzikiza n'olwekyo abalaka twegattako Mr. Update mu field engombe zigenda zivuga bantu batulengera batukubire engombe n'olwekyo Mr. Update mu field
ogeri jendi ku mirimu gya people power katamu kanjijjeko kantekeke enkofira yaffe ya people power katamu kanjijjeko katamu ya public health katamu ya public health katamu ya public health kantekeke enkofira yaffe ya people power arwanye timu katamu katamu ya public health ya people power keddeko eyamanyi g'abantu keddeko ekyamaawo ku mafuta batuwadde yetaanu wantu giiwemu ate nalaba nsika Mr. Update David webale nnyo ebalire ddala atuwaddeyo emitwalo 5 Mani King Sola ngambye segirinya twetaaga masiki sister teremu 5 awo David Mukasa mafuta amago tugulidde ageetaanu gaagano kagaba bagaseemu yiyo petrol station David Mukasa tuguliddeyo geetaanu gago teekamu geetaanu awo kwata oyo omukyala atunda amafuta mwe masiki ya people power luli ne bo masiki baziteekamu gaseko masiki ya people power manyinako zako mwe aseko masiki y'amaanyi g'abantu sako masiki y'amaanyi g'abantu yiwako yu yagiyiwako uya yiwake y'amaanyi g'abantu laga abantu nga bwanyumye kwata laga abantu nga bwanyumye ndajeko mama teka ko kantu kafu teka kantu kafu omubanda ali kuna kulaba laba bwanyumira masiki omubanda kwali akulaba laba bwana bwanyumira masiki David webale nnyo ebalire ddala David webale nnyo ebalire ddala buli wempita message njirekawo David atuwaddeyo 5 David webale nnyo webalire ddala amafuta gatuuse bulungi nnyo bagatuteereddemu ate nalaba nsikira mu kkubo ate nalaba nsikira mu kkubo sina gasikira mu kkubo nolwekyo yenteekateeka eriwo nga Mr. Update ndi mu field Mr. Update mu field abakatwegattako yembeera eriwo taddemu 5 bwaba watwongerera nga tukyama ku petrol station endala maanyi g'abantu bambi webale nnyo David Mukasa amafuta gotuwadde ensiimye nnyo Mr. Update baŋŋambye nti omwavu wakufa mwavu wakufa nolwekyo yenteekateeka egenda maaso nga Mr. Update ndi mu field teri kuzikiza olugendo tuluzeemu buto teri kuzikiza nkomawo mu kibuga Kampala eno yo malirizaayo muganda wange Mani King Sola nge Mr. Update tukwagala nnyo embalalo jaddi embalala budde bonna ngenda kubasalako mube bagumu embalala ngenda kubasalako mube bagumu bino olwage bino bye biruma fulufudu oyinza obutalumwa Paulo Brown ngambye oddawa Mr. Update nzina mu kibuga Kampala eno maliriza ate enkyankeera walala ate enkya Sunday enkya Sunday ngenda kubeera muzibu nnyo mu field nolwekyo teri kuzikiza paka nga engule tujambadde ebyo bye biruma Mr. Cattle 5 cows nolwekyo Mr. Update yenteekateeka egenda maaso katikati Sulaiman angambye Mr. Update nsabayo emitwalo 2 sina kyakulya kale kintu nga bwe tugenda kitambuza David Mukasa bambi webale nnyo ebalire ddala manyize Mr. Update ndi Mr. Accountability mafuta tuganywedde olaba enkola yange Mr. Update enkya Saturday ngenda kubeera walala Sunday ngenda kubeera walala so enteekateeka zonna zibenga zisobola okubeera nga zitambula munansonyiwa ennaku bwolaba nzisobezaamu nga nzoogera mbeera ye yatutabukira n'ennaku tetukyazimanyi nolwekyo yenteekateeka egenda mu maaso katikati nga Mr. Update anva mu field enkya ku Saturday era ngenda kubayisa bubi ate era ne ku Sunday era ngenda kubayisa bubi then ate ku Monday mbeere emirimu gya chairman public health nolwekyo yenteekateeka egenda okubeera ng'etambula bamuyo onge Mr. Update erwengo tukwetaaga lwengo nja kujja nja basalako
Erwengo nja kujja namwe nja kubasalako. Bugembe iso ngambye kulika enyo Mr Update Amina. Isima Keizo ngambye encha Saturday true. Encha Saturday. Mune Bosco. Ensi ya chuka chuka. Ensi ya chuka chuka. Nebito emutu byerabira. Gulix naye kwali. Lero birthday ya Gulix. Happy birthday Gulix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Madame Serefi Gulixi. Happy birthday, Madame Serefi Gulixi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Madame Serefi Gulixi. Happy birthday, Madame Serefi Gulixi. Teri kozekeza. Teri kozekeza. Madame Serefi naye muwadde yakayimba. Ngeri jeri birthday ye wa myaka emeka simanyi. Madame Serefi emyaka giri emeka Mr Update ayagala okumanya. Mr Update ayagala okumanya nti emyaka ja Madame Serefi giri emeka. Giri emeka emyaka ja Madame Serefi. Lwekyo abakatwegattako Mr Update live Mr Update live tewali kuzikiza tewali kuzikiza. Tewali kuzikiza. Yoyo Mr Update nga mva mu Ferodi. Mr Update nga mva mu Ferodi. Lwekyo yenteka egenda mu maaso. Katikati nabukera Jojo webali kubako nkwagala nnyo. Gulix bangambye awezeze emyaka 46. Myaka 46 bambi. Twaziza myaka 46. Madamu Gulix zawezeza bangejiri 46 eja Madamu Serefi. So yembera egenda maso katikati nga Mr Update mva mu Ferodi kulabanga enteekateeka yonna tugitambuza okulabanga buli kimu musobola okubeera nga mukifuna bulungi nnyo. Mr Update mu Ferodi walonge Mr Update emyaka giri 5 bannange. Gulix lwaki muwe emyaka egyo gyonna olwangambye 2 ajja okuvuma mmwe mwe muwe emyaka emingi. Ajovuma mmwe mumutinkula bache mutinkula mukimanyi. Owai obache mutinkula mukimanyi muwe emyaka emingi olangambye 75 naye mmwe aba Madame Serefi sibirimu Madame Serefi ndoza myaka nga 35 si mukulu. Madame Serefi bambi kyana kito kyana kito banange. Mr Update nga mva mu Ferodi tewali kuzikiza tewali kuzikiza naye nga mwebali kubako mwebali kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda nga mva mu Ferodi okulabanga ngezaako okulanga tutambuza enkola eya village to village mobilization buli omu okulabanga yeebereramu. Imulani Weeks Brown bwayise nsanyusa okulaba webali kubako webali kubeera nga ogoberera ensonga mwebali kubako mwebali kubeera nga mugoberera ensonga twabagamba tetugenda kuzikiza. Mula Sisinani ampaddeyo emitwalo 10 gya mafuta. Mula Sisinani bannaye webale konjagala. Mula Sisinani angambye Mr Update njagala wotukire Kampala ng'emmotoka ejjudde full tanka. Webale nnyo webalire ddala Mula Sisinani. Mula Sisinani webale nnyo webalire ddala nago tugongeremu. Nago tugongeremu tejja kusika. Timu tejja kusika. Mula Sisinani webale nnyo wama webalire ddala. Bitu bino Mr Update mu nkwatizaako. Abana baga Mr Update amafuta gatambuza agajja wamu mu nkwatizaako. Sisobola kwemalirira. Maski mwe muzimpa. Ebifaananyi president nampa. Kalenda president nampa. Banage munebalize president. Dere ebifaananyi byampadde nga byakabi nnyo. Mukimanyi nti bino president asose biwanzenzeka. Mu bino munne muladde mubirabye. Kino ekifaananyi oyina wabadde okirabye. Kino kye kifaananyi kati ekiri advanced. Ekiri advanced kye kino. Mubadde mwakirabyeko kino. Mubadde mulaba kino kyokka. Kambalage kyembadde mulaba. Mubadde mulaba kino kyokka. Mubadde mulaba kino kyokka. Kati president yasimye naga Mr Update mumuwe ekifaananyi ekiri advanced. Mr Update ne bamuwa bino. Era bisoose kakuuto. Laka ije bisoose.
bisoose kalangala ku mwalo be basoose okulaba ku bifaananyi bino be basoose okulaba ku bifaananyi bino naye mwena mbadde mulaba kino katwaleese ekirala ekiri advanced mujja kukkiriza nolwekyo yembeera eriwo nga Mr. Update nva mu field motoka yaffe eno twabagamba ejja kukola omulimu gw'amaanyi nnyo saaniruufu malembe nnyo kati nsigala waggulu nengaba Mayanja Hussein ange Mr. Update njagala kugulirayo kalenda za 10,000 kalenda za 10,000 bwe tuba tukozesa nnyingi kalenda za 10,000 bwe tuba tukozesa nnyingi webale nnyo webalire ddala oba oyagala kukubirayo Mr. Update kalenda webale nnyo webalire ddala Maweje Herbert onge Mr. Update tukwagala nnyo webale nnyo tukulaba ekyokoze Lukaya mumulabye Lukaya mutadde ku ttaka baana be Lukaya mwebale nnyo kwebeereramu baana be Lukaya abaana be Lukaya baagala Kyagulanyi bannange Lukaya abaana be Lukaya baagala Kyagulanyi mama olundabyeko ne bagamba wuuyo Mr. Update motoka ne bagisalako abaana be Lukaya sheyalinga yita munno bantu mbategeeze ti Mr. Update asannyalazza ebitundu omuli Kakuuto omuli Kalangala Mr. Update ntya amazzi naye nga linnye ku lwa people power badange nga ntya amazzi omanyi okukolera village to village mobilization ku lyato Mr. Update ntya amazzi naye ku lwa people power nagambye oba nfa kanfe mazzi nenga bituulako naye ntya amazzi Mr. Update mbadde nkankana nti abavubuka nga bwe baŋŋamba nno olengera ejjinja liri ne tumala tulitomera toona nenga lwaki mwogera mutyo ate bwe tuvugire eno ku lubalama wabayo ziggoonya tuyinza okugwa mu ggoonya abaana babadde banfuga nabo babadde balinga abaliko emisambwa nga boogera ebintu nga bitiisa naye bwe tukomyewo ku lukalu ne baŋŋamba atwale twagala kupima Mr. Update tulabe oba oli mugumu Gudu Ismail ange Mr. Update njagala kuwaayo ku masiki webale nnyo webalire ddala Gudu Ismail webale nnyo webalire ddala nsiima bwongerwa abaana bannaye abadde banfuga ku mazzi nabo nga balinga abantiisa ne bwe tukomyewo eri ne baŋŋamba atwale twagala kupima oli mugumu Mr. Update Kyagulanyi Aizo ng'obuze Kyagulanyi Aizo obuze nnyo Kyagulanyi Aizo bambi bwe twali tuzza bali abaana ku ssomero bambi y'omu ku baana ababagulira ebitabo bantu bonna mbamba ina wano mu memory muntu yali ayambye nnyo yali ayambyeko mba mulaba wano Kyagulanyi Aizo ange Mr. Update nkwetaaga we have to talk no problem namba hiyo eri ku WhatsApp tujja kwogera ofaananya erinnya ne president waffe Kyagulanyi Aizo oba Kyagulanyi Isaac webale kubaako mumanyi kyenguddeko olwaleero abaana tuli ku mazzi ne baŋŋamba olaba wano wawanvu nnyo ne tubbira tuyinza omalanga wiiki namba tebannatulaba nenga bano abaana baliko mandwa baliko muzimu gwa kazooba baliko ki mbu ne tubbira wano Mr. Update banaye politics gyatusuubiza kati eyo Bosco anaatuukayo ddi Bosco eyo onootuukayo ddi eyo ku bizinga eyo Bosco tasobola nagendayo Bosco asobola otuula ku mazzi bamuggyako ng'akutuse Bosco asobola amazzi gy'emyaka gikyasobola otuula ku mazzi ne zisuula ku lyato gana amaato gaffe ge babajjirira ag'ebibaawobaawo bannaye struggle gyetuusizza n'olwekyo yembeera egenda mu maaso katikati namuganga Betty ongambye naye kwoli nnyo era onjagala nnyo bambi namuganga Betty ngenda keberako ku WhatsApp ndabe ki kyobadde ngamba Frank ongambye sewo mu kifo ky'okusonda pikipiki lwaki tusonda motoka ng'eyiyo neba engendo zeewala nze pikipiki seetaaga n'emmotoka Mr. Munayi yeeno pikipiki sigisobola Mr. Update kyovola najjawo eri lubaluseewa nendeeta kigudde waani lubaluseewa nagijjawo ate nendeeta kigudde waani era ndooza mulengera omulimu gwekola gw'amaanyi nnyo mulimu gwekola gw'amaanyi nnyo okulaba nga tusobola okubeera nga twambala engule mu ngeri emu oba mu ngeri endala
emotoka zizijjo bakola zino ene motoka Mr Update njababya nja kubabya kyonna kibasuubiza ne mbaga Mr Update nja kubabya gova ku muntu nga akeera n'agamba nti ye afiirawo kulabanga mu 7 yago oyo omuntu bwatyo muvangako nolwekyo yenteekateeka egenda maaso katikati nga Mr Update ava mu field Asfa Nasolo onge Mr Update webale nnyo balire ddala ni Lukia ongambye mbu eyo gyasinga okufuna obululu ku bizinga tebabalimba Bosco tayinayo maanyi ebizinga byonna abaana bangambye bonna bakyagulanyi mulabye ebifaananyi mbaite mulaba live mbadde ku bizinga mubadde temulaba live tayinayo maanyi Bosco ate ku bizinga tayinayo yadde akalulu akamu yaleeta aba BMU kye bakoze abantu ku bizinga babakubye emiggo ennyanja bagisalamu poloti Paulo Brown wamawe bali kubaako okuva ebbeeyi njingi omanyi okusala mu nnyanja poloti abaana bangambye Mr Update olaba wali tetuvubaawo basalawo poloti omanyi amazzi Katonda ge yatuweera obwerere omuntu n'agasalamu poloti eno ku bizinga takyalinayo yadde akalulu aba UPDF bakubye abantu emiggo ku bizinga buli lunaku bakuba abantu balina ebinuubule ku bizinga bantu tayinaayo kalulu yadde era tebakulimba eno ku bizinga kati people power ku bizinga fe tuliko mu M7 takyalinayo yadde akalulu kino nkibategeeza era mukimanye nti ebizinga ne bwana bayagala kubba tajja kusobola because tiimu gyentadde eno eri strong nnyo ku bizinga eri strong nnyo egenda okukuma akalulu Kyagulanyi invisible team lwekyo ntakyalinayo kalulu bantu bakooya ab'okubizinga mbadde ku bizinga bayitayo lw'abaana bakoowa ku kizinga ekisaba abali kunonga manyi ku kizinga ekisaba eyo ku kizinga ekisaba abantu bonna bayina enkovu UPDF bakubye emiggo ebyennyanja byabwe ne bayibabbako abantu amba basudde mazzi ku bizinga bakusanga n'ebyennyanja ne bakwata ne bakunyugunya mazzi empuuta ne bazitwala era olitabalimba kino kyensanze mu field ku bizinga kirala takyalinayo yadde akalunaka abasulwa n'abantu mu mazzi ne bamuggyako emaali ye gy'abadde ayina ne bamunyugunya mu mazzi wansi abantu bangambye n'abantu baffe batubulako bubuzi seggirinya mugenda okulaba omuntu temukyamulaba ng'aba BMU bamusanga ku mazzi ne bamunyugunya wansi ne UPDF be bawamba ennyanja kati be bawamba ennyanja so abantu b'oku nnyanja mbagambye bwe mwagala ennyanja edde mikono gy'abantu mulonde Kyagulanyi ennyanja egenda kudda mu mikono gyammwe twali tulabye ddi ennyanja ne batuka okugitema mu poloti nti wano gundi yavubawo abantu b'oku bizinga ate bo banyiiga nnyo kyovola abanyaniriza nnyo Mr Update iwe bampadde empuuta eyagejja yiyo neewola iri empuuta ennene bagimpadde ku kizinga egundi ekisaba nga Mr Update kena weewuutiremu supu ate ab'oku bizinga banyiivu mama bw'oba onoonya banyiivu obasanga ku bizinga babagamba nti obwennyanja muvubye buto ate ne babubabbako ne babutwala ng'ate bagamba bavubye buto waliwo ekyennyanja nga kikulu naye nga kimpi bumpi kati golaba nga seggirinya kati waliwo ebyennyanja nga biringa seggirinya ng'ebyennyanja bikulu naye nga bimpi bumpi kati nze ndi mwana muto naye mbwe ebyo abasajja ba BMU abasajja ba UPDF mbu tebawuliriza babagamba kino kito naye nga kyennyanja kikulu kimpi bumpi ne babibabbako ne babitwala era mbagambye temutya notalo tugenda kulwana tugenda kuluggusa era onalebo Kyagulanyi bonoba ogenze ku bizinga Mr Update nina okubaako kubanga abantu bombizinga ebizibu byabwe mbitegedde baagala kubalwanirira ku nnyanja ennyanja yawambibwa babasanga n'ebyennyanja ne babibajjako kati nobabuuza enkejje eba nkulu oba kabaka ennyanja kato mukene aba mukulu oba kabaka ennyanja kato kwegamba abasajja abo bayina enkola gye bakolamu ey'ekiyaayi abantu bange Mr Update tulina ebyennyanja bye tusanga mu mazzi nga bimpi naye nga bikulu mulimu ebyennyanja ebiringa ggwe Mr Update ebyo nambisanze ku nnyanja
waliwo ebyennyanja nga byo biringa Mr. Update nga bikulu naye nga bimpi. Kati yo UPDF olujja eyolaba yole kino si kikulu kito nga babakwata nga babasiba basajja batu babajjako emaali yaabwe bantu bangi baavuwadde ku bizinga. Omanye kiri ku bizinga. Ye abeeyo ate baakuwadda n'olwekyo ku bizinga eyo Mwai Museveni ndese bye mumazeewo nabaga bajja kunekuuliramu mulago kino nkibabuulira kyenjagala nkimanyi. Akaluku Kyagulanyi Kanoonya 90% nenoonya akaluku kange 10%. Ndoza mundaba bulina ku mundaba mu field wala eno mukawempe nja kubajjamu oluvannyuma because mwe muli babuufu ekyokukola mukimanyi. Singa nalinga omuntu nti njagala nze kafo kange singa nsiba mu constituency gye njagala naye omulimu gwange gwakulabanga mbuusa abatannabuuka ekifo kyange ekyobwa MP kyenjagala ekyo nakisanga. Ekifo nakisanga naye kansooke mmale okukola omulimu gw'okubuusa ate abalala abatannabuuka. N'olwekyo yembeera egenda maaso Mr. Update nebaza abantu be Mutukula bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu be Kasensero mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu be Kisaba ku Mwaro mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu be Kalangala mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala kunnyaniriza. Afisa Dawuda ngambye but you are proud to be short. Kituufu. Mr. Update kituufu. Ba obuwanvu nabwo oluusi buleeta obuzibu. Gwokimanyi omuntu omuwanvu abula we yeekweka. Ne kati nze Mr. Update ne babanga banfubutudde n'engwa mu Mwarabu enti batandika kunoonya abuliddewa. Tebalowooza nti Mwala eri wasobola oggwayo omuntu n'ajyayo n'atuulayo. Ne Mr. Update ntuula Mwala gwange ne neegolola. Kitegeeza obumpi bwina ebuyambira. Kati guno omutto gwendiko kafi bwankwata Mr. Update nebaka bwebasi. Basiri ofono siri muwanvu omutto guguno nebaka n'okwegolola ne neegolola. Era abantu bujjo bansasira Mr. Update kafi bwakwata emmotoka gye twafuna eringa nnyumba. Kafi bwankwata nebaka bwebasi. Mutto njaawo bulungi nnyo Mr. Update. Obumpi gwe bwina ebuyambira. Bamusaaga na busaazi Mr. Update. Kafi olunkwata mutto wano wengwa. Olowooza obuwanvu mbwagala edda nayagalanga obuwanvu. Naye obuwanvu sikyayagala. Lwakuba nyina programu gye nakyawa ku Bukedde TV. Eyo programu ey'abanoonya nagikyawa. Mwana yajja okwo n'agamba nze nakatudde lidiya. Noonya omusajja nga yakolamu. Nga nti Mr. Update nange nakolamu awo njaawo. Noonya omusajja nga si mumpi. Nanyiiga abampi totawaana n'okumbiipi nga togeza. Nesimu togezaako jinyigako. Muwalo yonna mukyawa bannaye nakatudde lidiya. Saagaana mulaba. Omumpi totawaana ekyo nno yakikkaatiriza. Namuga lwaki abampi toyagala. Nagamba omumpi nkiddamu totawaana. Anaye omwalo yonna mukyawa bannaye. Eyo programu sikyagala giraba. Era programu eyo y'abanoonya Mr. Update sikyagiraba. Sikyayagala. Nenga bannaye. Mwana ono abadde atya. Omumpi totawaana. Nanyiiga Mr. Update. Nanyiiga. Kati mama Nagirinya bwantunulira bwe nti nemugamba nti kirwaki ontunuulidde. Nanga nti babagamba eri nanyiiga Mr. Update. So mama Nagirinya naye kolo yampisaamu amaaso. Nangamba babagamba. Jukira mama Nagirinya. Lwaki simubalaga kuba mu mmanja tulage ku mama Nagirinya. Mama Nagirinya muwanvu nnyo alimu Segirinya emirundi ebiri. Kati bwe naamubalaga mujja kuŋŋamba mama Nagirinya nga muwanvu ate Segirinya. Mulowooza lwaki Nagirinya gwe twazaala muwanvu. Mama we mukyala muwanvu. Kati ntyobalaga mama Nagirinya mujja kuŋŋamba mama Nagirinya ayimiridde na mutabani we kiki. Kati nange neebeereramu nemaga mama Nagirinya kamwesigalize eno. Ndi mubalaga nga twambadde engule. Mama Nagirinya ndi mubalaga nga twambadde engule. Nolwekyo village to village mobilization mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abali kuno ku the updates online page. Teri kuzikiza.
teri kuzikiza olwekyo yenteekateeka egenda mu maaso nga Mr. Update ava mu field naye mbeegayiridde mwebale kwebeereramu mwebale kwagala Kyagulanyi nze kasita oyagala Kyagulanyi ebisigadde saagala kumanya kasita oyagala Kyagulanyi ebisigadde saagala kumanya n'olwekyo yenteekateeka egenda mu maaso wano ku the updates online page wano ku the updates online page twabagamba tetujja kuzikiza naye nga yembeera egenda mu maaso nga Mr. Update nva mu field ngava mu field okulaba nga ntambuza enkola yaffe eya village to village mobilization enkya ngenda kubeera mu kitundu kirala ne luli ngenda kubeera mu kitundu kirala na luli njagala kuba Uganda yonna njikube yonna njiteeke ku ttaka yonna Uganda yonna njagala njikube njiteeke ku ttaka then ataawo Mr. Update enteekateeka ebenga etambula bulungi nnyo naye nga mwebale kunjagala banne Mr. Update mwebale kumbeereramu mwebale kunjagala nange mbaagala nnyo mbabuulira mazima mbaagala nnyo ngaye munjagala era mbabuulira mazima engule tujja kujambala kama mbaya engule tujja kujambala ewatali kuzikiza mpozi mwebale kunzijukiza ekawempe twafunye ekizibu ekawempe twafunyeyo bannaye ekizibu kankibagambe waliwo omuvubuka agenda awaayo amannya g'abaana baffe wali ekyebando waliwo omuvubuka agenda awaayo amannya g'abaana baffe wali ekyebando bano ba people power abaana nga babakwata abaana nga babakwata omusajja oyo ennamba ye bagimpadde yeeyita Lukwago Musa muvubuka oyo agenda awayo amannya g'abaana baffe wali ekyebando ne babakwata bwe bookya ebipiira ate nga abawaayiriza n'olwekyo omuvubuka gwe weddeko ennamba ye bagimpadde kanji basomere wano mwenna mu mugamba alekeraawo okuwaayo abaana baffe poliisi ne bakwata people power tetuli bakozi ba ffujjo mwe mugezaako okutusoomoonza ono omuvubuka abeera kyebando agenda waayo amannya g'abaana baffe bana ne babakwata bana ne babasiba luli yawaayo abaana basatu bali ku poliisi y'e Kanyanya era njagala kuyitayo bwe manvudde eno mu kyalo ngende mbanunule mbajjeyo luli yawaayo abaana era ne babakwata ye Lukwago Musa abeera kyebando muvubuka gwe weddeko nfunye reports nyingi nga baŋŋamba Sagirinya omusajja oyo mugambeko alekerawo Mr. Update ankomyewo network ebadde yekyanzeemu mudde mukomewo waliwo information nkulu nnyo Mr. Update gyenjagala okubawa waliwo information nkulu nnyo Mr. Update gyenjagala okubeera nga mbawa information yeno nkulu nnyo waliwo omusajja ekyebando afuukidde abaana ba people power akayinja mu ngatto mera namba ye mumuweereze message mugambe alekeraawo okusibisa abaana baffe tetumanyi kyabanoonyaako tetumanyi kyanoonya ku baana baffe n'awaayo ono n'awaayo oli ng'agamba mbu bwe bookya ebipiira mu Kampala sebo bwana Musa weddeko lekeraawo abaana ba people power tetulina fujjo n'olwekyo omuvubuka oyo bamuyita Musa abeera kyebando ennamba ye njagala kugibasomera mwenna abali wano ku the updates online page mu mugambe alekeraawo okusibisa abaana baffe alekeraawo kyo njagadde nkyogereko kubanga Mr. Update ayitiridde baana baffe ne babasiba people power tuli bakozi ba fujjo bwana Musa lekeraawo weddeko tetumanyi baana kyobaagaza
tetumanyi kyoyagaza abaana era nnyina obusungu mbadde n'essanyu naye bwe nzijukidde waliwo omwana ampeereza message nanga Mr. Update omusajja oganya okumwogerako oyo bulina kubakwata abaana akolanga crime preventer wali ekyebando akolanga crime preventer wali ekyebando omusajja oyo gwe bayita Musa nolwekyo kambasomere ennamba ye ndowooza mumuweereze ku message mumugambe oba atunoonyako lutalo ki kye simanyi lutalo n'ekifaananyi kye ngenda kibateerayo n'ekifaananyi kye ngenda kibateerayo tetumanyi lutalo lwatunoonyako nze kasita okwata ku mwana wa people power oba ku mwana yenna gwe tuli naye mu struggle awo nfiirawo Mr. Update nfiirawo owaayo abaana ne babasiba lwaki adeno kasozi n'asonga n'agamba oli mu mulengero oli asala olw'okuba anoonya ssente anoonya bamuweere ddala omulimu gw'obwa poliisi abeerenga musirikale ajjudde kati kye yakoze olw'okuba nti poliisi eyagala nnyo information addira n'awaayo abaana baffe amazima gakalona mugulu abaana baffe abanaku abaana abatanda bana fe tuli bakozi ba fujjo people power tuli bantu ba mirembe nolwekyo omusajja ono mbeegayiridde mu mugambe alekerawo ennamba ye yeeno Walidi eya 2 795 559 crime preventer abeera kyebando enamba eri ku WhatsApp Walidi eya 2 795 559 mu mugambe yeesonyiwe okuwaayo abaana baffe abali mu struggle ne babasiba abaana baffe bali makomera waliwo abaana basatu babatwala ekitalya era nze yabajjayo komera lyoyagaliza munno lwaki munno mwagalize komera nolwekyo omuvubuka oyo bamuyita Lukwago Musa abeera kyebando crime preventer abeerawo kyebando nga katali weesonyiwe abaana baffe beesonyiwe nkubuulira mazima bwe ntuuka ku kintu nga bakutta omwana waffe ate ntabuka nolwekyo weesonyiwe abaana baffe ennamba ye kanji baddire mungi basomere eri Walidi eya 2 795 559 Walidi eya 2 795 559 Walidi eya 2 0702 795 559 mu mugambe alekeraawo okusibisa abaana baffe n'ekifaananyi kye ngenda kibateerayo mu kisheyalinge buli omu akifune omusajja oyo abeera kyebando asibisiza abaana baffe abamu bali Kanyanya kati gye ngenda okkeera mbanunule abalala bali Kawempe ku poliisi be baali batutte ekitalya bonna balwanira ne bavaayo bali abaana basatu nolwekyo omusajja gwe weddeko ennamba yo baginsindikidde ne baŋŋamba nti yeeyo era eri ku WhatsApp musajja oyo njagala mumugambeko abali ku the updates online page yeesonyiwe okusibisa abaana baffe aba people power yeesonyiwe okusibisa abaana baffe aba people power abeesonyiwe nze nja kufaafaagana naye bannaaye nze omuntu akwata ku mwana wa people power nfa naye olaba ndooza Mr. Update ne face ngikyusizza kati tubadde happy naye bwe nzijukidde abaana bandoopedde nga Mr. Update songa eno gyogereko ninga asinza butajyogerako nolwekyo yeesonyiwe abaana baffe aba people power ennamba ye eri Walidi eya 2 795 559 bamuyita Lukwago Musa abeera kyebando crime preventer obanze bempita ba crime promoter abeera kyebando era ekifaananyi kye actually kati obusungu munkutte ekifaananyi kye kankibateereko wano nkibapostingire tinda mirembe ansanyusa okulaba weebale kubeeranga kuuli weebale kubeeranga ogoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda banoosibisa baaki gwolowooza nti obusente bakuwa mu poliisi bwina kye bugenda okuyamba abo abaana boosibisa ate nkyo ogenda kuba obeetaaga bwana Musa ogenda kuba obeetaaga agamaanyi g'okozesa Eric Sako yali agakozesa agamaanyi g'okozesa omusajja gwe bayita Omala naye yali agakozesa agamaanyi g'okozesa bwana Musa omusajja gwe bayita gundi Bakaleke yali agakozesa Bakaleke aliwa osibisa abaana b'abanno ogenderera ki lwaki okola ekintu bwe kityo ne basiba omwana w'oli n'afundira mu kkomera gwe nga olw'okuba nti oyagala okulya oyagala okunywa nolwekyo sigenda kukkiriza
sigenda kukkiriza ne bwe kiba kyetaaga kugoba mu kitundu kyaffe ekyekawempe ngenda kutuuza olukiiko lw'ekyalo tugobe ku kyalo kye bayita Kyebandu oveeko kubaga obuyinza mbulina obuyita meeting y'ekyalo ne tugamba nti atuviire ku kyalo agende actually kati ye process gyenzizaako bwana Musa kukugoba ku kyalo tugobe ku kyalo kye bayita Kyebandu nolwekyo nsaba buli omu kuno amuweereze message amugambe alekeraawo okusibisa abaana baffe. Kayihura aliwa? Kayihura naye yakolanga nga byokola naye Kayihura yasibirawa olero Kayihura abeera ne mujjamu nga nange Mr. Update ndi mujjamu naye yasibirawa. Nolwekyo lekeraawo okusibya abaana baffe, lekeraawo. This is the last warning. Okuddamu okuwulira nti Musa osibisa abaana baffe Ekyebandu kyangenda okukola kuyita lukiiko lwa kyalo ensi tusalewo tugobe ku kyalo ate n'ensi ekutegeere nenga bakuwa sente mekezo weeyo munno nzusanga oyo Musa mwana mitwalo ng'ebiri waliwo crime preventer asuka emitwalo ebiri waliwo crime promoter asuka emitwalo ebiri nolwekyo tugenda kugoba ku kyalo. Lekeraawo okusibya abaana ba people power weddeko lekeraawo ne live kanjikomye wano kuba mpulira obusungu bunzita kambatereka ekifaananyi kye kankomye wano live